Omulogo wa Shiba akolera ddala. Okimanya akayimba ka Shiba tekava ku For You page. Ate kati yagenze n'akola video nga video matabuta. Nze Dawton alipira ebitambula. Banange tukkiriza omukazi Shiba kalungi ali blessed. Katukole ki ketonyeka gwake kalungi Shiba ali blessed. Yakubye kiyimba ne kiyimba kyali awo nga sikitegeera. Nate kati ekiyimba kitandise okunyingira mpola mpulira nkyagala okufa obufi. You know, sikijja ku playlist kiri ku repeat. Ate n'agenda bambi n'afuna akalenza akayimba obulungi. Eddoboozi yakuyinza okulowooza oba tekakula tekalya lumonde oba kakula tekalya muwogo ngambo yo tipo oyinza okulowooza akulira ku mata anyway ewaabwe bakulira ku mata n'amenvu olimba bannange omulogo wa Shiba akola jjukira twabadde ne remix before twadde ne remix ndowooza mugitegedde yo King kati nga tulina ne collab naye te collab etambula nnyo video man Edwin Po Bawa Millionaire's Girlfriend yamuwadde ekifaananyi nga kiriya nga matabuta nengamba baseball nakuba engoma nga yaddala kwegamba kati Shiba yalina hit Shiba kalungi alina hit era bamulwana ndowooza mwesibe 2 otherwise enaku z'omwezi nga 8 ku mukyala Shiba kalungi ennaku zino abadde akutte wansi ne waggulu yakola podcast nayogera ku Space Diana ate bifu abo mmanye aludde ng'abantu abo beeyiribya tetumanyi oba kyali kigendererwa nti atandikira okupromoting oluyimba lwabwe lw'olukutte wansi ne waggulu era onakugambye nti abalwana Shiba temujja mumusobola kubanga musically ekintu akyewulira era nti akayimba ako ke baakoze ko katambulira ddala bulungi jjukira kolabo baakoze kolabo naye nga kayimba kalungi nnyo era kakutte abantu omubabiro nga tuvuddewo awo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ye omukulu Rain ne Nina Rose basazeewo okuyingira studio abafulumye tribute song for Honorable Helen Nakimuli. Ajukira Honorable Helen Nakimuli juzi waneno yatuva ku maaso naye nga yali mukwano oba oyinza okumuyita nfanfe wa mukulu Rain era Rain kyamukosa nnyo ne bwatuula kugamba nti tamanyi bw'alikola okubanga yeerabira Helen mu bulamu bwe era agamba nti mu butuufu kijja mutwalira akabanga ajja musuba nnyo so yasazeewo nayingira studio ye wamu ne Nina Rose bafulumye oluyimba tribute song jjukira waliwo akayimba Rain ke yafulumya ekigambibwa nti by then nti akayimba kano yali akafulumiza Honorable Nakimuli era nga by then ebiseera ebyo Rain yali yaddayo ku ssomero okusoma n'afuna n'interest yesimbawo n'akyusiza ddala obulamu era kigambibwa mbu akayimba ako yakayimbira mugenzi Helen Nakimuli akayimba akagamba nti oba we naamala okusoma nkuwase something like that kigambibwa nti kaalinga akayimba ako akayimbidde Honorable Nakimuli naye bambi Mukama n'amutujja ku maaso naye nga byonna bigenda mu maaso nga bitambula eno kikutte wansi ne waggulu anti etteeka lyayisiddwa Protection of Sovereignty Bill lyayisiddwa naye abantu tebalina bigambo biwoomu eri Speaker wa Parliament Honorable Anita Among nga kwotadde ne ba MPs abalala abantu bawanda muliro. I now put a question at the Protection of Sovereignty Bill 2026 be read the third time and do pass. Those in favor sign the call by name. But right now I'm proud foreigner. Right now I'm a proud foreigner. Mwebale kuliisa nsuubira n'abaana bammwe abali mu America, Bungereza, Italy, ludda wakati ba foreigner. Ba foreigner. Era Anita Among abadde simusanyufu. Etteeka alabika okuba liyisiriza ku gun point.
omanyi waliwo weekulukuunya ku bantu naye nga naawe kenyininyini olaba abantu beweekulukuunyako miwunyo. Anita Amongi miwunyo. Mumulabye bw'amaze oddiisa bw'atunudde nga si ke kamwenyumwenyu ke yali alina nga yakamala okuyisa coffee bill. Nga si ke kamwenyumwenyu ke yali alina ng'amaze okuyisa UPDF amendment bill. Nga si ke kamwenyumwenyu ke yali alina. Mazima. Akamwenyumwenyu ke yali alina, make sure those Bagandas don't get numbers. Nga si kayina kati. Omulaba face ye. Omulaba engeri gy'atunulamu. Omuwulira engeri gy'ayogeddemu. Now your children are proud foreigners from European countries. Wini. Mwemulowooza nti no mulimu kutulumya omunyankola kachofu muyagira ngu bakehe na kenyampera nali. Ati muyoni mwenyampera ni muti. Kandi gakubanunkira. For me, I'm very sure that nigakubanunkira. Aharyoru embwa nekuneranya kugihanika. You just joke with those people. Aharyoru embwa nekuneranya kugihanika. Embwa nekuneranya kugihanika. Na kigaruka emirundi engayi. Kandi aharyoru mwayenyampera mukulya. Kuma mumanyangu ni muza kukola kahuje kanyu kona. Ngu for us, we the common people, we are the one going to suffer. In this law, our dear members, in this law, we are going to suffer together. We are going to suffer together. First of all, nimwe mwina bana omahanga gaheru. Your children tibaku living in Uganda. Many of you, your children tibaku living in Uganda. Many of you, mwine bizimbe omumahanga getolwire Europe. Za America, za UK, za Netherlands, za Nkai, za Sweden. Mwine ya maju, mwine your families. Your family are outside Uganda, your families. Many of you NRM people. Many of you. Not even NRM people alone, even opposition, like those fake opposition members. Hati mwenu ngumwarabyiteka ngobwe mwatwena. Okay, for us we are proud foreigners. We have been foreigners in our own country by the way. We have been foreigner. But now Uganda bulijjo tulibagwira because you cannot find any country whereby a citizen ngayina national ID gwako. Even if like in 10 years we have to renew our citizenship in Uganda. We have been foreigners. So what's new about that? Mazima. We have been foreigners indirectly, but right now we are foreigners in law. Do you get my point? So what's the problem? What's the big deal? What is the big deal about that? We have been foreigners in our own country for so long because but one national ID zigwako. How can indigenous, how can a Ugandan have any national ID get expired? Where can you find such a nonsense? You cannot even find it in Sudan or in Rwanda. How can a citizen, how can an indigenous Ugandan ngabera national ID get expired? It means we have been a foreigner indirectly. We have been foreigners in our own countries indirectly because after 10 years we have to renew our citizenship. It's like tuli kubyeyo. It's like tusaba butuze. After 10 years, tulina kusaba obutuuze obupya. They have to renew our citizenship in Uganda. That's what we call national identity. We have to renew our identity. We have to renew our identity. It's as if we change the name and the clan and the Bikandi and the what and the tribe. Huh? We are now all foreigners. Even your kids abroad, they are now foreigners. I'm now proud foreigner. I don't have any problem in that, please. We are now proud foreigners. Mazima. Yes, that's what you want. You have surrendered yourself to work for a devil. Let the devil use you to do all the stupid things. Let the devil use you. We are going to suffer, we are going to suffer
we are going to suffer. By the way, you have done a good job. Right now, buli mubaka yenna alina omwana ebweru. He's a foreigner. He or she is a foreigner right now. He's a foreigner. Mwe muzungira ebweru. Mwe muzungira mu mawanga ga Europe. Ne muzungira luddawa. Mugenda kubeera bagwira. Bwe mbamulooza nno mbadde muhena ffe. Mwani muteekateeka ngo ni muhena Abanyayuganda baba bakacere. Mwani muteekateeka ni muhena mawali omukyalo, ni muhena nyokwenkulu, ni muhena swenkulu, simanya sweto, simanya bakatolize ibona abako bali omu byalo. Timwine kimwaba hena kuba tibin they don't have any hope to go on internal affairs to get passports. Mwaye hena mwenka abanyakwehena benyampire ni barya. Kandi mwenu mwaza kununkirwa alyoro. Eriteeka mwenu mukozire bingi konke eriteeka mwaryerabiza lyakubakwata shi lyakubaniisa nokubaniisa kwenyini mwabaki mwene ovuyo nko kumwamushitamiraho mukwasha manye the nails have it. All of you have your children abroad right now. They are foreigners, they are not Ugandans. By the way, they have to ask for visa to come in Uganda. Nonsense. Byonna mwattu bigenda mu maaso ng'abantu beeyongera okubanga bakaaba olw'ekintu kino. Naye Boba MPs kino twali tukisuubira kubanga already baali babadde obukadde 10,000 ababa NRM. So nga byonna bye bakola byakubuzaabuza. Naye n'agambye nti ebimuli bye abiwalopa Honorable Joel Ssenyonyi nti mu butuufu alwanye yadde ekintu kyaganye. Kansubire mwena mukitegedde nti Parliament emaze neeyisa etteeka la Sovereignty Bill. Naye kano kanyumidde nnyo. Lope muyite Joel Ssenyonyi agambye Prime Minister gugumanye nga Robina Nambajja mbu mu kifo ky'okuteesa aleekaana buleekaani. Kako ka video wewulireko nga Lope agamba Prime Minister mu ky'okuteesa aleekaana buleekaanyi. Mpolampola ffe tuli kubanga tugabatuusaako naye ono yagambye nti ekintu kino kyalinga ekyaggwadda nga bannamateeka bagezaako okugamba bagezaako okuexplaininga naye ng'ekintu kyo baali bakimala dda. Museveni gwe baali bawonaabona naye nga yefuula mbu talina kyabimanyiko olwedde ekintu ye yali yakiteekawo. Honorable Joel Ssenyonyi agezezzaako nnyo okuyisaawo points n'amulaga nti n'ebintu mwabikyusa dda. Kitegeeza nti ekiteeka ekyo kibadde kirina okuddayo mu committees. Kuba bingi babadde bakyusizza wabula olw'okubanga nabagamba nti ne tunabeera ne ba Honorable Joel Ssenyonyi the smartest aba abasajja bali smart mu parliament ng'efaanana bwetyo tekye tugenda kufuna. They have proven it. Katukirabye. Mbadde nsubirayo ka boycott awo naye regardless we move. Etteeka eryo I have the bad news for NRA. Nkiddamu I have the bad news for NRA. Nganze Minister of Foreign Affairs munkoledde etteeka eryo neeyanziza. Etteeka balikoledde nze Minister of Foreign Affairs ne ministry yange. Naye kambajjukizeko ku Robert Mugabe owa Zimbabwe. Oshegera ekyo yasembayo okukola. Kambajjukizeko ku Omar el-Bashir ekyo kyasembayo okukola. Let us watch the space and see. NRA egamba nti egenda protecting independence ya Uganda. Jetewa independence yo sibe bagituwa, sibe bagiwa. NRA egamba it is going against the democratic principles. Mbuye egenda kulonda nga president gwe bagadde yabatula ku ntebe. Etteeka eryo kyeritegeza mu Uganda. Etteeka eryo siriryo. Nkiddamu etteeka eryo nakugambye baalireeta kuteekawo bridge wakati wa mu Uganda ne foreign policy. Wakati wa policy makers ne banna Uganda. Kati kyokulaba wanene akugambye nti etteeka lino lirina kufokasinga ku independent decision making, as in decision making nakuga nti Uganda eyo giraba okujjako bineno byetera mu constitution nti age limit n'akyusa, term limit n'akyusa, naye alina principle gy'atasobola kukwata nga ayagala agikwateko ng'ayita mu eryo etteeka gye bayita democracy ne human rights. Kyagezaako okutegeeza nti nze newe naakubanga abantu temufaayo
nze niwe nabanga nze ateekako president temufaayo. You are limited to trade. Yokka mumpe ssente, aid funding ne domination naye temuŋŋambako. Bakiyita non-interventionism policy eya Russia ne China. Nkiddamu eryo etteeka likoona stamp nti kati Uganda egenda kutambuliranga mu kintu kye bayita non-intervention policy. Kyagezaako okukweka eri emabega, that is the Russian law. Nkiddamu eyo Russian law gy'ayagala okuteekawo era gy'atwala Uganda okukola ki okugiteekamu. That is called the Russian law. But the bad news is no one has survived that. Teri olunaku lwokeera ku makya n'ogamba nti obafacinze abacapitalisti bano eryo etteeka nze Shama ndi musanyufu wadde kale ndimu ka disappointment katomenye kubanga mbadde nsuubira bagenda diyisizaawo ku mundu bapuruvinga ekiri ekyabwe naye regardless we move kigezezaako okutulaga the opposition ne munabeera ne ba smart politicians batya ng'omuntu ali smart nga Honorable Joel Ssenyomi under a dictatorship Anita Among atamanyi ku interpretation ya law asobola omulinnyako ekyo mumaze okukitegeera parliament ye 12 tubagamba boycott unless nga mutwaze DR form yesiba bagamba tikyali ku kya DR form wadde mutaddemu ku diversion katujoogereko kubanga mu Uganda iramu ekyokuyiga. The protection of the national sovereignty bill is an attack against the foreign policy. It is an attack against the international charters. Ono mwami gyalangiridde. Kakati agenda kumalako nayo, let us see. Sovereignty obwetwaze bwa Uganda ino kwekwata. Kino kye mbagamba wali wemba someseza ne mbagamba. Wetumala okujjako dictatorship eno. Tulina okulwana ennyo tufune akatebe ku Berlin conference. Kati yona akatebe takagala mirembe. Ayagala ku force nze yesalirawo temuŋŋambako eyo otandise toto phase 3 of authoritarianism eyo phase Kim Jong-un gyaliko owa North Korea phase 3 kati awo otuuse otopinze ku ntikko nga gwe togambwako kati ye yekoleddeyo netteeka lyemwagamba nti nze sigambwako Kyagulanyi ono ayogera ku democracy ne human rights ngenda musiba nga mpitira mwene etteeka kati abacapitalists mugenda kukola ki etteeka kye litegeeza abacapitalists mugenda kunkola ki lino etteeka weeriri wano eno yali yakulibwa kugundi lwaki ate olina ddirisa mu parliament ate ng'ogamba oli sovereign lwaki olina kuyita ate mu poliisi y'abantu bye bino bya NRM bye batuzannya nakuga these guys are not smart they are not smart oyita mu procedures z'abali oyisizza etteeka mu procedures z'abali ate ogamba mbu ate gwe oli sovereign wandikedde ku makya n'olangirya ddikuli nabagamba ekintu kino omwami ono kyatasobola kulangirya kwekeera ku makya n'agamba nti Uganda is under military rule total military rule tasobola kyogera naye nga tubuza ennaku 6 mu bikolwa kitandike okukola ki kubanga nakugambye mu 2026 tewali kalulu kyobula bano tumubanja DR form tazituwa tewali kalulu ati atandise okwebuzaabuza atandise step kati zino zituleadinga wali mbu atulonderenga ne president atuwe president gwayagadde bano bananyiri ba democracy abagamba nti no all power belongs to the people article number 1 tife banansi fe tunasalangawo mbu ate tukyasalawo kati kubanga Uganda eyine etteeka ligamba national sovereignty fe tuli independent fe tetugambwako fe tukuba emiggo ne tutta abantu ne tubateeka mu tocha chambers ne mutwe buisente tukole ebikolwa ebyo kubanga birungi nnyo eno policy gyewayingiramu policy eno gyewayingiramu manyi mwaba NRM temwagala kusoma ku history policy eno mwanga yagezaako okugirwanyisa nga bagitandika butandisi yamaliriza afiiridde ku Cyclist Island ushegera owokubiri najja bambi bamwita Daudi Chwa ngayagala taking a revenge nedda si Daudi Chwa kabalega wa Bunyoro njagala mbajjukizo manyi mwe ebyafaayo tebibayigiriza you learn nothing and forget nothing ushegera buli authoritarian leader jja alowooza nti ayina gundi gyaleese empya bakuwa Gaddafi oyo ng'alaba yali alaba asigiri yategera ekyamukubya they learn nothing and they forget nothing etteeka eryo is welcome tulyaniriza nga bannayuganda njagala wano mutulageko nti mwaba NRA musobola okukwata Uganda eno ne mugiteeka mu Russia kubanga step mutandiso zikola ekyo ekiteeka just yakisize no wati mu bannansi naye it is a direct attack on foreign policy ekidamu it is a direct attack on capitalist nga walindani his excellence Kyagulanyi yasalawo okuchallenginga omusajja ono ng'ayitira mu mateeka etteeka lye bayita democracy ne human rights bani abaalireeta bazungu akalulu kalina kubeera free and fair power belongs to the people senga okola ebikolobero you are going to be held accountable kati yagamba fe tuli sovereign state buli kimu tukikolanga we twagala okyegera kubanga fe tuli muyiza fe tulina mundu ne mundu nyongera okujjukiza z'olina ezo banja ne Gaddafi yali azimina ate nga zisinga nezo kati mwe bya NRM these stupid idiots that these guys as members of parliament mu mwalonda ba MPs mulina
Uganda okaba woseka. You have MPs. Nay, Denise have it. Oh my God, nengo ya Uganda Denise have it. Tasobola kugenda Bungereza. Tasobola kugenda mu America. Tasobola kugenda Dubai agamba Denise have it. Ina amaanyi mangi nyonyi wano mu Uganda ina amaanyi. Kati kibageza kukola mu fene tubba abaatike kala moja temutugamba ko kubanga tuli sovereign state. Kati Denise have it sanctions bamukuba agamba kakati fena katukifiirwe tugayise. Oshegere kintu ekyo. Ebya Denise have it. Ojabi ozanga mu Uganda wano. Kati njagala kati obadde Denise have it. Fuluma ogende Bungereza. Genda mu America. Twagala assets zo ze bafulizinga mu UAE. Kale gendo yitire UAE. Otegere kintu ekyo. Bano bachali badda wano mu gundi mu system nabalaga nti bamanyi kino kye nabagamba. You cannot fight these guys in the system. No sange ba pito binga bawoza. Kati anagana wasitoka. Mubadde mukola kyo kusituka kwereddeeka. Mubadde mukola yoki. Mwe NRM. That is the beginning of your going. It is the beginning of the end of the national resistance movement. Mugundi yamwe kambajjukize. Walimba gambye mwanga yakikola. Kabalega n'akikola. Daudi webale kubanga wekomide ku Legit TV 256 towerabira kubanga subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde otereva mawulire tujja kubanga tugakwera tujja kubanga tugakutuusa koona woli wona wosinzidde sigala naffe tova